nga tulekamu because ate namwe we tutandika okwasanguza ebyammwe ate osanga ebyammwe bibi nnyo ye olaba nti ye alaba akatambi n'asooka akyamuka ate mwosanga ne bateekako baatule nnya ng'oba tosobolerako ddala so wayigamu ki mu experience gye wafuna because nakigambibwa nti naawe omukyala kulima yakuteekangamu ssente kitufe kigambibwa nti kibuzo kyaliwa yakuleetera okubanga mwawukana yateekwawo okubanga mwawukana ne primambu olwokuba yamugamba nti toyina buddayi ayinaki bangi bazze bakimbuuza because trip eyasembayo prima gye yagendako Dubai nga kwawukana shortly before yali agenze ne Diana ne manager Roger so but nga bwe mbagambye nti ebyomunju biba bya muntu ate tetujja kuddawo byasanguze naye tewali kakwate ate relationship yange na manager Roger bambi tebina yadde kakwate sibiwuliranga nako era gwe mulundi ogusoose buli omu yenna ku nsi kuno yeetaaga okwagalwa era yeetaaga okwagala oyinza okubeera wano bambi nga maama we ye musanyufu enkya nga ayinayo eddenzi nga musanyufu ebyaddala ebintu byakyuka tuli mu 2023 tetugenda kudda mu bikadde tukikkirize tugaane kasita mwesibira mu bikadde kyekiviirako ensobi zino zonna zemulaba and back to what I said omukwano tegulina script omukwano ogukutomerera oyinza okubeera ano ng'ogyewulira naye enkya naawe n'ofunayo omuntu ng'akusinga emyaka ng'ena nga emyaka nga 10 abegepado oba ng'akubisaamu emyaka gyo emirundi ng'ena naye n'osanyuka n'obeera naye olaba bwe nkwata akagirita n'enkusalawa gwawulira obulumi obwo omwana tuwakwatako n'owulira ebbugumu gwali experiencinga so relationships and love it's a personal experience that is experienced by you as an individual, not the public, not your father, not your mother, not even your children. Oh, gwomu ku basajja be tumanyi abasinga okwagala abakyala bafumbo nga balina abaana ensonga eno gwe wagiyigamu nakwagala bakyala ensonga bweti wagiyigamu ki Mr. Henry on a serious point nakwagala bameka abalina abaana ani omulala Amina Amina yani ono TikTok Bobo Shane Bobo Shane ensonga bwetyo wagiyigamu ki tumaze tukomyawo tusayininge mbadde nsaba osookoddemu ekibuuzo kyange soke tusayininge tugende ku birala Amina yani katusayininge ekyatuleese yakufaayo naawe okomyewo ate atumala tugikole wano owulire naye webale kusiima nkolaganayo na prima ekuleetedde akaniriro naye buli we munandaba munambuuza ku muntu oyo okimanyi omukyalo oyo mumuwa kasikonda ndooza buli wabeera bayeesika kubanga omukwano omungi gwalina mbu nkyamwagala tomanya nga mweyagalireyo mu nkukutu nedda bambi manyi abamu beekyawa wano eno mu bantu naye ng'eyo bebbiriza ndi muntu asomyeko omuntu omukulu omuntu alabyeko nawe newembeera nga ate gwe mbadde njagala bwenkeera nga twayawukanye ate sigenda kufuula mulabe wange mbw ate tulwane twekuba emigere naye
kimanyi mbu ennaku zinene abakazi bwe baawukana n'abasajja beewalana. Kisinziira munnaye oba muba mubajjawo abo abantu we batyo. Okikola otya? Naye nze omuntu bw'atyo nedda tuba tetusobola kwatagana. We are civilized people. Kisinziira n'engeri gy'oba okwatamu ebintu byo. We mba nkwagala mba nkwata bulungi. Ate oba omukyaye nga mwakika. no okukyawa oba kigambo kinene tusakyawa muntu buli omu yeetaaga omuntu wano tugenda nze sikyawa just enkolagana eba evuddewo ey'omukwano. Awo obeera toleseewo kabega ono osabira mulundi gwakubiri. Abasajja nno tetukyawa by the way ekyo kyoba omanyi. Abasajja omusajja omutuufu takyawa. Soba nga omuntu oyawukanyemuko naye tokyawa. Tegeeza obaayo n'omukisa omulala ogw'okudda. Katonda bw'abanga yageze because bwe wakedde ku makya oyinza oba wadde tomanyi nti ogenda kujja wano nsange wano ondaba engeri gye nyambadde. Oyinza okubeera awo ng'oba onneegomba okitegeera onneegomba. So tomanya you never know how tomorrow is. You have to oluggi olina odduleka nga luggule. Kati enkolagana yammwe eri ekya ne prime eyaddala ddala saawa zino. Business. Mukyala mukozi alina businesses. Wantuukirira nga alina kye yeetaaga nkimu. We mutuukirira nga alina kye neetaaga I want to think nange akimpa twogera. Tugamba temwewalana. Tewali kwewalana ebyo bya kireera bya kinnakyalo bya 1970 tuli mu 2023. Tulaba waneeno omuyimbi Brunoke bapikini mama demo batu bayite bashuga mami tebamuli bulungi. Sugar mami kyeki oba sugar mami kyeki abeera akuteekamu ssente. kati gwoba ontekamu ssente obeera sugar mami wange si kyekyo ye ngombo y'ennaku zino. Relationship kale lwakuba ekifaananyi kye mumusiize kikutte ye n'ate temumujajinga nnyo because omanyi omugenzi Fire Bongole yayimba akayimba n'agamba today it's me tomorrow it's someone else and that someone else tomorrow could be you. Lwakuba mu abawala ebyammwe tetubyogera naye ate temwokyezza woowe so let's cut him some slack. Tumuleke it's his personal life kale lwakuba yamanyikiddwa. But I want to blame that woman as well. Eyavuddeyo n'ayogera ebintu ebyo mu kisenge biba bya mu kisenge. Relationship eba y'ababiri kasita odda ku ssimu n'otandika oba onoonya publicity. Yes ojja gifuna but after a while kiba kijja kuggwa awanda. How are you going to live with yourself? Oba kitegeera kye nkugamba. Naye nga olowooza ono omukyala teyakikwesezaamu obusungu ovaayo n'agamba munaye oyo omukyala yabadde n'obusungu ebintu byayogedde yabadde n'obusungu naye ate obusungu obwo kati yafunyemu ki oba mazima oba si mazima yafunyemu ki. At the end of the day we have to think before we act. Omanyi kyofulumya kiba kigenze mbaye neŋŋamba nti oyo musiru kiba kigenze kiba tekisobola kudda ba nkyogedde. So we need to think before we act. Bw'atuuka nga sense ze zizze nga akakkanye mu mubiri najjukira nti kyeyakoze si kirungi aba agenda kikolera ki aba takyakizza. So and besides naye ne Bruno ye nga ye he shouldn't have let it reach to that extent. Naye ezo nsonga zaabwe sandyagadde zoogerako nnyo. Kati magezi kigoomuwanga Bruno ko omuyembe. Wabeerawo situations nyingi nnyo ezikkuba ebirowoozo and you feel like the public is judging you but at the end of the day you have to live a life that you desire. Ekintu ekikusanyusa gwe ku mutima because when you make a coffin tewaliyo coffin y'abantu babiri okimanyi eba ya muntu omu. So when we make a coffin gwagiyingiramu maama we aba akusindika ne baba balongo ne mufuluma babiri bw'okaaba ng'omwana omuto that first sound okaaba weka wogaana obutakaaba ng'ofa kyobula omwana bamukuba akaabe nga baakamuzaala. So that means that life is a personal experience
your opinion about my life does not matter as long as I'm living for me. So he needs to live for him. Ensonga ezo njogerako over and over again. Tosobola beera wantu or professionally you cannot work where you're not paid. And like I said, nali sobola kwagala show you okusinga yenga bwe yajagala. So they did not reach out, I did not turn up. It's as simple as that, yeah. They did not reach out, I did not turn up, yeah. So I know Stensuvira, but professionally, if they had wanted me there, they would have called. Whether paid or not. No, Shiba, tebansasula bambi. Nali sinnasasulwa ne Kasuku asobola okunjulira nali sinnasasulwa. But nagenda otuukanga ekintu kitokose ate nga brand yange si asobola gyetabamu in that particular angle the show had taken. It's not what I represent, but I love the job. Abaliwo bakikola bulungi nnyo. Big up on yourself, Zahara, and big up on yourself, DJ Nimrod. Kyali kyamaanyi. Ngate beweereza ebigambo ebisongovu. Kyali kirina okukolebwa teyali battle. What's a battle? Do you know how to define a battle? Battle mu Luzungu kyeki. Kale mu Luganda kinyonyolo mu Luganda. Kati oba omanyi battle be bajjayo fiiru ya battle. There's no one that would have done it better than them. Kino tekyasuula brand yo. Eyabwe ababiri like kola kyalina okukola kati gwe mbuulirayo omukyalo omulala yandi representing the Shiba okusinga Zahara. Yayiwawo omubiri yakola kyalina okukola. Naye ng'ebigambo byali bizito wamubagwagizi bannange. Kiki mwali mugambyeko oyo omwana kyatawulirangako. Ate sebutobuto which is okay. Buli omu yakola kyalina okukola si gwe mulundi ogusoose Nimrod okuvaamu. Teyali script nno. Byali byalaali kubanga baali tebakipulaninze mwali mulooza bijja beera po abaana baba wa show nga bwe yalina obbeera era batini nnyo abaali basobola okukikola nga bwe baakikola balaba bayambusa singa tebanyumisa singa temukyogerako.